Njowa muntu w'abantu media tukyayireko mu maka ga muganda waife Ssenkubuga Bibu gwe tukyalire ku kyalo kye beeta Wambeete mu Igomba lya Busakira mu district ya Mayuge. Tukyayire nga bwe kali kalombolombo kaife tukyala ku bitundu eby'endawulo twawaya ku n'abantu batukobera gyenvudde waibwe era muganda waife ono Ssenkubuge Bibu gwe tulinayo olunaku olwaleero omukulu ono alina ebyafaayo. Yali munanuuku kakongoliro nga musaada munanuuku era nga bw'oyogera ku Kyagulanyi ekibi akukuba oluyi. Ssaawa eno lwendogerera bino galengera Kyagulanyi ndowooza tayina na kumanya baaliyo kabiri sana omuntu w'NRM eno ate yabanga ni chairman wa Wambeete cooperative horticulture and bodaboda cooperative Sat Limited. Ni gwe tulinayo olunaku olwaleero muganda ni salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Era nga noge tuli mu maka ge tutyaime mu maka ge. Nze ninze Abubakar Bwogere muntu w'abantu ali mu byuma on'okubona nti buli kimu kitambula bukalamu n'owekitiibwa Omulangira Ibanda Ramadan ate nga ali kumuyambako okubona nti buli kimu kiba bulungi kiba miraala n'owekitiibwa Sekandi Kansala to be ow'e Busakira. Kale mugana amaina ni one amaina nairobozi ninze Ssenkubuge Habibu ndi mutabani w'omugenzi Rajabu Wakozi Wambeete. Mama wange Mibiri eri Fatuma yenera mutyamye kukyalo. Ssenkubuge otandikirawo okusoma? Nayanziza Bwana Bwogere. Okusoma kwange nakutandikira Wambeete Wambeete Primary School na maliriza ekyomusanvu ku Wambeete kweno isomero lya gavumenti. Esoma naye OB oba OG ng'olwoni bali kuba ati Ssenkubuge ali eyo Ssenkubuge Bibu ali eyo kiki kyasobola okwidukirako? Anogala kuba OB oba OG kyebasinga okundidukirako nali musaada mugezi ino nga mu kirasi nze nwanirira kifo kiti kisooka nga kyoyidinga n'ekiri ekyonka nga kyendidinga n'ekyomugaso lwensereibemu kiba kyakubiri ekyo kyo bakakindidukirako na buti. Kisomo kiri wasinganga okutwaza? Natwazanga ino amasomo nga 3 nagaliyako nga bwengema mu Luzungu bwengema ekibalo najja kuneno mzee jasinga okwendeno mba science kyova wamwegaitako. Kale tweyongereyo wamala weyongerayo bwe navuga ku Wambeete wakola P7 wafuna imeka? P7 nafuna 8 wafuna first grade mashallah. Bwe funa 8 najja kubunya SS bunya SS bampa basali by then ngakiva kuki bugezi bwange nasomera bwerere namala senior 4. Oli ku bwerere? Awo kirungi bwe namala senior 4 nakoba nti be kansooka enoonye ku mutaka w'omunsawo ensawo ebugumemuuku nawazirukamu nava mu kyalo najja Kampala eyo natandika okusuubulako. Watandikira ku ki? Okusuubula natandikira ku mulimu gw'amaanyi muuku. Navuga eno nali ni mwanyi naze musenti bali ku Dembe Market nga musuubuzi munene najja naye twagemagana naye kyanamba najjanga ndi mu mpangufu kuuku Ubongo yanta mu business yatandika ojjana n'ejinga ng'asuubula yali yesuubula birime abigemamu yatundaga enjira tandika okutambula kujja Luwa paka Tanzania tujja tutoolayo Maida.